babiri bafiiridde mu bbomu eyabwatuse, Bwino kuwa poliisi eyekubye essasi ku mutwe n'afiirawo, ddala Daddy Andre yakyadde ewaabwe wa Shan, Fred Lumbuye avuddemu omwasi, so ng'ate maama wa Honorable Segirinya Muhammad atabuse. Ago n'agasingawo ng'oba olindirira mu bujjuvu. Nsuubire nti muli bulungi mikwano gyange yonna gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mwabatali bulungi mbasaasirako, mwabatuuse ku buwanguzi mbajagulizaako. Amanya enzo Omumbejja Aisha Nassolo, wano ofunayo updates zonna amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna aba wano ssaako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Amawulire gonna gakwata ku bankuba kyeyo wabula ng'ate ennaku ezimu tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu oba endala. Kale n'olwekyo bwe yakanneeyungako essaawa eno yennyini ennakusaba ekintu kimu subscribing ate kaakaakadde mukono gwange tojja kwejjusa. Nterevu kantandikirewo nagandeese olunaku olwaleero naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala. Bbomu zifuuse bbomu mu ggwanga lyattu Uganda. Tetumanyi ki kigendererwa ki ekiri mabega wa bano ate abatega bbomu zino wabula nga si byangu. Kati nno munnange ne wetwogerera era bbomu endala bw'etyo yabwatuse ate awo okuliraana ku Agip Motel ate mu Kizungu Zone mu kibuga ky'Embalala. Era wano eno bambi abantu babiri balambirira be baakafiiriddemu wabula nga tusabye emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze mirembe agiramuze ekisagumya emitima bakabinganda sakati n'ab'emikwano. Abantu abatega bbomu zino bannaye simanyi oba balina ku mitima oba balumirirwa, tetumanyi oba balinayo ne ku bantu baabwe otherwise kinene ekikolwa mu butuufu kye bakola si kirungi n'akamu n'akeddagala. Abantu bafa, abantu babonaabona, bbomu ezibadde zikubwa, abalala bakyapookya na biwundu, naye era bo sitiiru bakyagenda mu maaso nga bugolo ogenda mu maaso n'okubeera nga batega bbomu zino eno. Tusabire eggwanga lyaffe otherwise mu butuufu si byangu naye twekwase Katonda. Ebyo nno mukwano gwange nga tubitadde ku bbali ate waliwo omuserikale yategerekeseeko nga nnyeko Bosco mwaka ono nno nga bamusanze ate eyesse era nga bw'atyo yeekubye essasi era nga kigambibwa mbu essasi eryo yalikubye okuva Kalevu bwe lityo ate ne limuyita mu mutwe era bw'atyo n'afiirawo era ng'ono yalese n'obubaka emabega. Ekigambibwa mbu yalese obubaka emabega bwe yabadde ate munanga awandiikidde nnyina bw'atyo munange ng'amusibula wabula nga kigambibwa okusinziira ku kunoonyereza okwakafunikawo bagamba mbu omukulu ono alabika abadde ne pressure ku mulimu. Pressure ku mulimu jjukira abadde musirikale, omanyi munange buli omu waali pressure ye waagifunira mu mirimu gy'akola. Bahasolaza abali mu mayumba pressure gw'omanyi gy'oliko. Kati nno buli omu n'abasawo nabo babeera ne pressure yaabwe, ne balooya ne ba MP nabo tubawulira basiba babakwata basiba babakola biki bingi nnyo bingi ddala. Kati nno munange noono kigambibwa mbu pressure munange ate yabadde ku mulimu wabula bye byate munange ebyagenze mu maaso eruye eyo. Tusaba omwoyo gwe munange Katonda gw'omuze mirembe ate era bw'atyo agulamuze ekisagumya emitima abakabinganda ssaako ate n'ab'emikwano wabula ng'ekigenda mu maaso mu Uganda buli omu waali ate mukwano gwange wakitendera. So nga ate amawulire ate agagenda mu maaso n'okuyitingana wano ne wali ge ga Daddy Andre okubeera nga ate munange yagenze maaso ate n'akyala ewaabwe wa girlfriend we ono omupya era nga bambi ono akola wali ku STV nga presenter era nga amannya ge ye Bobo Shan. Amawulire gagenda maaso n'okubeera nga ate gayitingana ku mitimbagano egy'enjawulo nga bagamba mbu Daddy Andre bw'atyo yagenze maaso n'okubeera nga ate akyala wabula ng'ekyamazima nze bino sigenda kubeera nga ate mbikakasa mukwano gwange olw'ensonga nti sinalaba kifaananyi na kimu Daddy Andre kiraga nti oba yagenze n'akyala. Ngambo nnyingi zizzenga zikolwa ku ba celebrities bano ne bagamba ono yakyadde ono yazadde ono yakoze bitya naye tugenda obbizula munaye nga bya bulimba. So nze nga tannalaba kifaananyi na kimu kya Daddy Andre ng'agenze mu mikolo egyo egy'okukyala sigenda kubeera nga ate munange mbikakasa okuggyako kutegeeza ti ate munange byebyo bigenda mu maaso eruye eyo. Wabanga yakyadde congratulations era bwe nga bituufu butereevu nja kuba nkomawo ate mawulire gaffe aganaddako mbeere nga mbikaatiriza wabula nga for now sigenda kubeera nga mbikaatiriza olw'ensonga nti nze ng'omuntu ekyamazima sinnalabako ku kifaananyi na kimu nga Daddy Andre bw'atyo ate akyadde ewaabwe w'omukyalo oyo Bobo Shan. So nga ate n'ebyo tubitadde ku bbali ye maama wa Segirinya bambi mukazi wattu kyasulako ate yasinga okubeera ng'akimanya era nga wetwogerera bambi yavudde mu mbeera era bw'atyo omukyalo ono amannya ge ye Ssanyu Nakajjumba era nga ye maama wa Honorable Segirinya Muhammad omubaka oyo ow'eka w'Empe North. Ffenna twamanya ebyamutuukako wabula nga bambi n'obujjanjabi baagaana okubumuwa. So bambi maama we bw'atyo yeesitudde bulambalamba bw'atyo n'alumba Parliament ya Uganda era bw'atyo n'abategeeza nti ayagala kulaba Speaker wa Parliament
nti omukulu oyo Jacob Olanya basobole okubeera nga ate bakola ki bakola ku nsonga z'okubeera nga bambi mutabani we bamuta bw'atyo afune obujjanjabi era bwe batyo baneeno abapoliisi beezoobye naye oluvannyuma nga bamusituddewo we batyo ate ne bafunako gye bamuteeka wabula nga si byangu omukyala ono tumusabire kubanga emyaka gy'alimu mukyala mukadde akaddiye wabula ate aliko stress ya mutabani we ebikwata ku mutabani we tebinabeera byangu n'akamu treatment yeetaagisa tebannagimuwa so bambi omukyala ono naye tumuteekeko omusala otherwise ali ku pressure y'amaanyi nnyo nnyini ddala ey'okubeera nga bambi mutabani we baagaana okubeera nga bamuta oba oliawo afune obujjanjabi omuntu wono munaye ne we bamusiba naye ng'omanyi obulamu bwalimu si bubi naye ovanga ku muntu womusiba embeera gy'alimu si nnungi byasiba bikutuka mu butuufu naawe toyinza kulemwa okubeera nga ate weeraliikirira wabulanga Honorable Segirinya yonna gy'ali tumuteeke mu ssala otherwise Uganda we yatuuse ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala so nga ate ngenda ssembyayo omukulu ono Fred Lumbuye aka Chemical Ali omwagalwa w'abangi omukulu ono we batyo ate bavuddeyo wali eri ne bapostinga ku Facebook ng'era batutegeeza nti omukulu ono bw'atyo agenda kubeera ate live ku lunaku olwokuna ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwe tugendamu ate ogwa December bw'atyo ate munanga agenda kubeera live agende maaso n'okubeera nga ate ayogera ku nsonga oba ekigula lujjawo kigenda okubeera nga ate kitandikira nze naawe so banange nze kubategeeza nti abayizi mugolole amayunifoomu mutegeke ebitabo ne peeni yonna gye mwabisa mu bijjayo ate munange kubanga teacher tutegeddeko mbu agenda kubeera ate live ku lwokunanga 2 mwezi ogwa December omwezi ogujja gwennyini ate mu mwaka guno gwennyini so banange mwetegekere ate ekiggula luggi mikwano gyange naye nga nsigadde nze omumbeja Aisha Nasolo mbagala nnyo mbagalira ddala toseetuka kubanga ate nkyakomawo n'amawulire amalala mangi nnyo mangi ddala goodbye for now.